I mistaken I have voice with Trisha Kobo manzi oba bagira musama somewhere oba simanyi baina bagattira according to me baina bagattira so I don't know oba we bakola ka duo ne batuwaya akantu oba kisobola okugatta ko industry baina actually but that's sorry for another time. It's a long story. Baina bagattira Yes. Yenze MC Matt singa buli jo kati nange ne yanjulanga Maxero DJ MC Matt singa buli jo ne gattako ku mikutu gye ne gatta abantu wa buli jo atagejja atakoga atatyampalana abeerawo mu bulimbera mu linnya lya Yesu nti ne bwobo nyiziza nze nzija kujja nseke naawe mu linnya lya Yesu n'omwana gwe mbadde ngenda okutumirako naye kamuleke sigenda mutumira kamuleke mbaniriza ku show ya leero anga manya gange yenze makisero big man in a small body yes trust me I am big but I don't know why I'm locked in a small body otherwise so tukobera by the kumitimbagana jonna aba iOS aba iPhone it was so sobola okusearchinga Kingdom Media app mugonde mu Apple Store ojja kubango so gifuna buterevu nnyo nyini ddala yeyo kayokerimu yes it has a blue tick a blue k ya blue eriwe kati go just jingire mbuyingizi ujja kuwa tufuna buterevu nnyo nyini ddala owai mbadde wano nganda ba DJ Maxera akuba omuziki nnyo Kingdom Request ne whatever kati genzo okugira nga mlaba ne ku TikTok nga amanyi mangi nenda DJ Maxera ekintu ngakiwanise ekintu akigwanise Bulesi yagambi katuli serious kuno mwaka osaga tuli serious kuno mwaka nnyo Bulesi agoba n'abantu sebo gamba but by the way in the Christian industry I think there was a twin okuva mu comfort zones zaffe ne tufuka aba go getters when you desire to be somewhere or when you desire ngoina choyayanira vayo because no one is going to put you true audience yaffe weeri eriawo eri virgin naye ate ffeffe tulemedde okola kya okugira yes nze ndaba abaana the mixing n'olaba nga alina abantu bangi bamulaba you get that naye nga fate we have the equipment we have each and everything oba okitegeera era nange essaawa yonna nja ngenda yingira akantu ngenda yingira akantu nnya lya Yesu mwangambi iPhone mabega kao nalingula gadgets net access to do everything I think that would be good. Yes, even streaming. Era obo yakala kano jane twogera. Nagula ne mic. Okay. Zino. Sizino zaba gundi bana. Agalazi za bed. Anyway, regardless, chikola Bluetooth ekisinga. Yeah. Ate buli chokola gw'omulokole tokola kantu olwokubanga oyagala numbers kola akantu nga kagatta ku buweereza if it's not adding up no of course kalina okuba kakugattako but tojja kola akantu kakwegezeemu ove mu bulokole ova mu buweereza okitegeera olw'okuba amayiba mwana muyaŋŋamba nti ebitunda byebiri eri era oba oyagala following lumbiraawo okeera otrendinga kakati omulokole tolina kukola bintu olina sigala nga buli kyokola kisigala kigulumiza Mukama we have a lot to discuss, we have a lot to talk about besides TV, we have a lot to tackle, you get that so go owulira nga bakuwa emirembe well and good genda ekintu okirabike nga okikwasaganya. Have you registered any new music? Women music today I did not really search for music but I invite everyone to send me their music. They should. Okay? They should. Yes, go just you can find me on all my social media handles at Maxwell DJ _256 buli wamu. Gwempereza link yonga Maxwell tonzanyanga oba omuntu gwe tazanyangako. Mpeza inbox nga Maxwell zetompisanga wo. TikTok, Instagram, anywhere you feel like or if you have my number kindly inbox me nga Maxwell tonzanyangako. I think come next week ngenda kuba nsingazanya abantu betutazanyangako. Because what when nyimbe olusize tuwera actually your list yakyusa I was watching mbadde wakanga ndimukulaba that request show I saw it played Sharona nina abantu badinda banga I thought about Sharona this morning ni mtufu mchalo na abuze atenga emabega kao kale omanyi tulisamu ku gali na ye
Some that because that some yadda. So in my head I was like, this got done. Yeah. Netumuisa. Then nabalala. There were a lot of local songs inside there. Yeah, Wetegeza request yo nako lwalero. Tetwazanye nnyo nyimba zewe, twazanye nnyo inside. Yeah, but it was amazing. Rita Tina ya ina kaimba kapya mpozi. Oh yes, she does. Twakayisiza wera mu request. Yabadde ne Pastor Twina Herbert awamu n'omwami awo mulala. And it's an amazing song, though simanyani yabakwatidde visuals, they weren't giving brand new, but they were okay. They weren't giving brand new, but they were okay. Kale, ndoza katsoka tumulemu awo, katsoka tumulemu kabwe tukonzi achali mami's girl, achali mami's daughter, ne wankubadde goyinzo okumulaba nolowooza nti no mukazi mukulu ne munanga achali mami's girl. Ekikola kireke. Akafaananyi ng'omulabidde mu kalala nnyo. Okyamuyisa nyeggwani aggaye nti alina wamulabira. Owago ina wamulabira. Oni amanyi bya. Zolo. But anyways, Tisha has some good music actually. Tisha has some good music. Nekati ate, I want to join my voice on Bishop's voice muzenti bana nyimba z'aba mama zezo tuchubulira tuzibulidde ku mutima. Bandi neza batata nazo muziyimbe. Tubasaba tubeegayidde tuli ku mavivi. Mu kutudana ku batata. Joflight yakola akayimba ka batata. Akaliwa ngamba ka batata baddadi. Joflight yakola akayimba ka tata. Akaliwa. Yatuwa akayimba ka wakakubana kakuba. Joflight ayina akayimba ka batata. Akati musajja yakala mukyala. Ngayimba. Ayimba kaba mama. Ayina nakaba cha. Ayimba kaba mama. Ayina bbiri wangamba ayina bbiri. Franka Lwanga ino limba lwaba mama. Ayina Jojuzi. Kati labayo. Tata kuluto lwaba mama. Ayina lwaba mama. Ayina kati labayo. Yasoka lwabatata. Yasoka lwabatata. Ayina akayimba ka batata. Kozi njogera nnyo naye. Ne Max. Franka Lwanga. Ayina limba lwaba tu. Enyimba z'abatata muzikwatireko ne ku video. Tekiba kibi nnyo okubeera nga zina video. Kati olaba gundi Judith Vavira. Franka Lwanga. Tata yo superhero. Yes. Nera na luli mu audio. Kale kwegamba empala na ya. Gabi tata ina akayimba ka batata. Ye kate mukyalo ani omulala. Ani omulala. Sanganga probably na ye bantu basokujukira tante ya focusing nnyo ku mikoro. Like abayagala akuwa oluyimba olusuutinga everything. No, olusuutinga everything ku mukolo. So I know lwaba mama, I know lwaba tata, I know lwaba gundi. Naye abasigadde bwesha. Kati kembadde ngamba ka Franka Lwanga. Omanyi Franka Lwanga njogera nnyo naye. Kati it is in line. Kajja kuba yangamba Ozanti mukiraba. Kati oli kumpa nyimba eziri okujja. Abantu banaye. Kwenye nyimba. Kajja. Tubasaba tubeegayiridde. Tukuba ku nyimba z'aba mama. Brother z'abatata. Then tukwe ku nyimba z'abasajja. Besides okuwaana taata. Waliwo omusajja oyo akubeererawo nga titaatawo naye nga akubeererawo. Nga naye ali mu kiti ky'abatata. Ali mu kiti ky'abatata. Nina bangi beembeererawo nga balina okumpa. But on a serious note, abakyala mukole ekyo tujajawaze nnyo abasajja by the way. Kubanga tujajawaze nnyo abasajja. Tujajawaze nnyo abasajja kuba nabadde nsuubira by the way nakula abatata ng'olwo. I didn't even notice any events. Ne mu secular world by the way. Kati kanno kangu. Ensi yonna terutika kunyesa. Kakola mu musajja wo. Tuche batata bafe out. Kati mumaga atwenye. Ate no weewunya. Baba delivery bozo wo delivingira tata ka delivery goza takagala. Akagala. Weewunya abawala ate omanyi bateekayo ba sugar daddies. Bani abawala. Nakula abatata. Bapostinga abantu ba. Lwaki mukole ebyo? Bakuba oluseke mu daddy mu one for daddy biki ebyo. Omanyi paragraph ezo tebaziwandika kuna kulwa batata. Omanyi waliwo paragraph ezo nene zibatera wandika kuna kulwa mama. You pushed me, you did this, but my friend, wewe taina just kuogera, but even the start of the process. Yali tata. Tata banje yabeganya abana baabwe nibo beera kati bali omusajja oyo yakukiriza. Nze bangamba ne waba akweganyira asigala ye tata bakuziika eyo. You get literally you're my blood. So either ways. Literally you're my blood. Yeah. Ekiko otwala kyange erinnya otwala lyange naye era tondavawo kati kale batusonyiwe nga bakayata on behalf of the ladies tugenda tusokwetonda kwaffe tugenda bawa obuyimba bwa batata omusajja nakuweeza envi tukole bwetuki n'abasajja mwagala nabo tubawaane tukole bwetuki abantu wano wamanga Rita T niye Sonia
ono mukyala bamitani mukyala Doreen Wetala Doreen Poff manyi kati njogera ku bakyala abatuli close Betulina abo atebajja nnyiga nnyo Princess Lilian anaabisobola Princess Lilian mutuweeyo ku nnyimba z'abataata ezisuusuta abataata Council Blessed Bettina batuwe nyimba z'abasajja ate naye yakuba lwimba lw'abasajja that's different things nakanyaka kakubira lwaki tokuba lwimba lwange olw'abamaama nga ne bannange bamaama nga tubawaana anti ekizibu bamaama bw'okuba akayimba kamaama by all means bataata bo bayina mukazi wasobola okujja waka n'agamba tugende mu kibulo kya Damasco niwo bali tuyagala kugenda just n'ogenda bugenzi n'otuula obutuuzi balina amaanyi ago naye gwe omusajja omukazi tosobola mugamba nkyali n'okulaba omupiira n'agamba nkino manyi baby bw'ogenda mu mupiira ojja kunsanga siriiwo ogusazaamu osigali waka balina amaanyi kirwiddemu tugende match for lectures we are coming for lectures 1000 ways to keep a man home ekyo kimanyi nnyo ku baana kimanyi nnyo ate ku baana wakazi tofuna I'm telling you ekyo kimanyi nnyo ku baana olaba amaduuka nga gaggulawo balina promotion ezo batera okukola abaana abawa sweeti n'abawa ki ogenda okulaba nga bonna bakyusiza channel ewaka buli omu adda waani ku dduuka liri eri gye bawa omwana sweeti kyobalaba nti gundi zikyajjuza zino baziyita batya gift shops besides gift shops what speech day zijuza that kimanyi nnyo ku baana kuba abaana bakyusa abazadde bonna sima amasita bonna ne bakyuka omulundi gumu but bwekibanga kikola wekityo kuba maama tomanya let's embrace those days Christmas amazaalibwa enyimba era kitanseyo n'omukyala waffe manager wa Philip wa mukyala Mr. Philip yali Aina Mr. Philip era atandise ng'agenda tuwa buli Easter buli season yatuwe omulabe n'akirabira mu bwengula n'ageza ozibu bakyogerako yakani bamawulira kyava mu secret place bali balina kikolako kozi netukyekangao kanga wama tubatumiddeko Ritati angambye kwali muyimbi wa ggwanga agenda tuwa akayimba akabataata alina okukatuwa ate kati anaakola kyalina okukatuwa twebuuza wawe tuyinza okulabika nga tulongoosa mu awards z'egospel awards za gospel mu ggwanga Uganda tuyinza okulabika nga tukyusaamu awards eziringa ezimanyikiddwa waliwo Royal Gospel, in-house. Msopi yali agaba awadi katika zaakomawo masavu ya sawa nakungunula yeye awadi mukatika ya gospel good best gospel DJ era bana mwe mujoze ensene ne mukamalabo kamazi kakati twagala okumanya oba twebuuza mu awards za gospel wawe mulaba aweetaaga okulabika nga bakyusaamuko. It could be the organizing committee, it could be the nominating process, it could be, you know, now aleka awards twagendako and musumba wange namuyita najja nga bambadde bakoze batya nankuba akamana ngamba emmeeza ebyokonya babireta budde ki so kati it could be that atengeje mwengira ku VI bano bazze bajjeko chiruma award yaleka ebirowoozo bingi but still banaye nenda mu mwalimu inogula ebyokulya omuntu ategese n'abayita mu kifo ekyadde kati omanyi kankubuulire ab'okukyakyafe balaba nti they have nominated me. Jukira, they have never attended any awards anywhere. Yeah, true. So one lady, she's called Diana, yagenda nanko kusearchinga what chiche bakola kwa awards prior nategere engoye zibamba expectations. So actually she told this yachingamba after awards nangamba awards Uganda festival zibera bulijjo. So baba they expected ntino baba genda kusanga ko you know everything on table bichi watu ostegera chintabule kati ekyo kyaba kuba muko nene bagala that is Uganda for you
But those awards are the best awards that we have that deliver. Apparently, for now. Those are the ones that deliver. Bayinza okubeera nga balinamu kino nekino. But they keep on better. But they try to better the system all the time, anytime. Naye shortcomings zibazikwatako ne kale. Waliwo ziri endala. Zo obudde buneeno gamba balire ssente omuntu z'abalina osasula okubeera nominating bakanzi babalire. Yagazi bagamba mu dola, sagazi bagamba mu siringi. Sagazi bagamba mu siringi naye nga abasajja dollar bill. $2 if you want to nominate omuntu yena 2.74. So omuntu yena ayagala zikyusa but they are paying 2.74. That's about 10 to nominate grand. any person. It's about 10 bob. Naze chendowooza ekitali kituufu mu award. But they're not nominating one person. Nomination, no. My brother, my sister. At least put that on the voting. But on the nomination, I want to nominating is omuntu okwendowooza entinzi. Yes, thank you. Why would you charge on a nomination? They're not even considerations yet. Because so this means after you guys have considered the people whenever mwagala, ate bamala akakunkumuka okujjako. So itegeza mwina kudamulonda ate to vote. Kati kokanga kulonda tukatala meke 5 kubanga so ngati niwe nomination ya mutwa. Yeah. No, but according to the conversation, he said, because when we're gonna kupoto yabo, you cannot submit one like nomination. Like you cannot nominate oyagala DJ oduke ogende osange ba kuba DJ oteko DJ. Which awards have you seen that? No. Which awards have you seen that? Which awards have you seen that? I don't know awards like that. Eza sema eza awards zaliza 500. Hey, try I think I know you understand? Every time I go to yeah, no, 10K is a lot. 10K is a lot. Atezo nazo chinchira. Twajala amanya negakendera. Atenga bana batu batadeo. Neka tilindako. Award. So that means when Okuke TV, if I want to nominate Maxwell as the DJ, I want to nominate her, I want to nominate myself. That's 30. Yes. And KTV as a company, but of course KTV can handle. But it is not right. It is not right. To me, even the frustration itself when you're going through the panel, the portal, because you know normally you expect like a small link of which you take out MC Matz, submit. Okay, but even if you have to search, even if I love, like 5 minutes so much. Ngochana chimakisero nchagala nnyo. Yeah. At least omutwalo kangukwate ngumuwe agulye osinga oguteeka eri ate ne bamutamu considering later jetutamanyina kumanya nti wakulista agenda kulabikirako later after the nomination tumanya wakulista analabikako okitegeera so this particular thing ndowooza ina omutegesemuko I heard that there are some people who are doing a lot of invalid nominations and all invalid but nominations. that means you are short. No, I'm trying to drive the narrative. Chitegeza nti team ya mwete itemala kubelanga, you know, they sit down and synchronize all those things. If the country Uganda in our voting we had even in the parliament of Uganda olunaku lwe balonda speaker we had invalid vote. Yes. Ngate baneno bebantu abayivu betusuubira okubeera nti bo tebakola nsobi ngezi invalid. How about for ababulijjo? So if you to tell me ndino settings omutwalo gumu because you want to ng'osinziira ku bantu abakoze batya mbwe abakoze invalid votes, I don't agree with that. I don't think that is right at all. So tukitwale nti no ate sobola ave mu byokutegeka awadzi. Unless if they wanted to like fundraise for the awards, they would have told us. Tutagaya kasente wekati. Omutwalo kugujja mu Uganda. Award at least singa Wesley yavuddeyo. Oba Academy ya Royal Gospel because teziba za Academy. Academy ya Royal Gospel nga yavuddeyo. Ne tugamba no banaye kale this time on tugenda kola mutwalo. Tukitegera he has done it before, he has delivered, he has put it to the top, he has done it and he has communicated. So we believe he has the capacity to be able to hold it. Now we have this particular award that is telling us to pay 10,000 every nominee. Buli muntu gwe twagala okusunsula abeereko tulina omusasuli omutwalo. But even last year
same award, same people, same academy, they failed to deliver. Yeah. The accolades. Not just the accolades, the award ceremony. Till they cancelled the ceremony. Yeah. Then they batuka wantu nga ate kati batugamba chivudde kwa award kana tukola appreciation. Tusima busimi. Tusima busimi. Kati gwayagala ate gwe nkuwa mutwala kwa. Tumulemu tugenda kutandikira